Ebigambo byatusobyeko omutaka waffe omutaka Lwomwa abatemu eyakaggwa bwe yali ava ku mirimu emitongole, yali ava mu ssiga erya Ssekkoba mu ssaza ly'e Kyaggwe, ng'essiga eryo lya kika kya ndiga, yali agenze okusisinkana abazzukulu ng'akomawo ewaka, abaali kumpi okutuuka ewaka nga bwe mubadde mutegeddeko, abazigu ne bamusindirira ebyasi by'amasasi g'emmundu, obulamu ne buba nga bugenze. Era kati tumwogerako nga omutaka omubuze. Omutaka omubuze Daniel Bossa abadde alina amaka, era tusaasira ab'omu maka ago, omukyala n'abaana, tubasaasira abooluganda bako n'ab'emikwano gye, tusaasira ab'ekika ky'endiga kufiirwa jjajjaabwe, tusaasira abataka bonna abakulu b'obusolya, kuviibwako muganda waabwe gwe tubadde tutambuza naye emirimu, era tusaasira obuganda bwonna kutwalira wamu. Ayi Ssaabasajja gutusinze nnyo, twakuumye bubi, abanyazi ne batunyakkulako omusajja wo omutaka omukulu w'akasolya ak'endiga. Omutaka bwe yamaze okuva mu nsi, waliwo bingi ebiddirira ng'omutaka amaze okubula, era bye bimu ku ebyo bye njagadde okubanga tuyitaayitamu nammwe tusobole okutegeeza ensi etegeere ngeri ki gye tugenda okukwatamu ensonga eno. Buganda mumanyi nti kulemberwa ku masiga asatu: essiga ery'abalangira, kulemberwa Ssaabalangira, essiga ery'ebika Ssaabasajja Kabaka lyalonderamu omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka, nga nze mukubiriza w'olukiiko lw'Abataka, ne nkulembera ensonga ez'ebika, ate ne tuba n'essiga ery'abaami erikulemberwa Katikkiro. Naye bwe tuba tukola emirimu gino olumu tukwatagana, n'olwekyo tetwereka bbali, n'ekinkakatako okubanga tutegeeza ensi ngeri ki gye tugenda okuba nga tuvaamu wano okweyongera mu maaso. Mutaka ng'amaze okufa, Katikkiro we, Katikkiro wa Lwomwa, yatuwandiikidde ebbaluwa nga bwe kirina okukolebwa. Yawandiikidde omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka, awandiikira Katikkiro, era awandiikira Ssaabasajja Kabaka okuyita mu mitendera egiyitibwamu, okumutegeeza mu butongole nti omutaka avudde mu bulamu bw'ensi, omutaka abuze. Ebbaluwa eyo Katikkiro we wamala ogiwandiika, wabeerawo bingi bye tumusaba okukolako bye sijja kugenda nga mpitaayitamu ebirala, naye nga ekikulu wamala okututegeeza, ate olwo tutegeeza Obuganda nga kati bwe ndi mu kukola n'abalala bwe bakoze, kubanga tuba tukakasizza okuva ku Katikkiro we nti omutaka avudde mu bulamu bw'ensi. Bw'amaliriza okuba nti atubiikidde, ategeezezza, kinkakatako ng'omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka nga nkola ku buyinza obwampebwa Ssaabataka akulira abataka bonna, okulonda bakatikkiro bagende bakwatagane n'ab'ekika ky'endiga nga bayita mu katikkiro w'omutaka oyo omubuze, mu kiseera kino nga ye katikkiro wa Lwomwa, ne bateekateeka ensonga bbiri. Ensonga esooka y'okulaba nti bateekateeka engeri omubiri gw'omutaka omubuze gye gunaaterekebwamu. Ekyokubiri,
tuteekateeka okulaba nti ekika tekisigalira awo mu nnono yaffe. Ekika tekisigalira awo, kirina okufuna asigala adda mu ntebe. Mu kiseera kino we twogerera, obuyinza obw'okukulembera ekika ky'endiga bukyalina munnaffe omubuze, newankubadde ng'omwoyo gwe bukyayawukanye n'omubiri gwe. N'olwekyo mu nteekateeka Katikkiro ng'akwataganye ne bakatikkiro banne, era naffe olumu tutuukayo naye lwakuba nti Abataka ate olumu tukugirwa okusemberera nnyo embeera y'omuntu abuze kiri mu nnono. N'olwekyo bakatikkiro baffe bakola omulimu ogwo ogw'okuba nti babeera kumpi n'ensonga okuyambako Katikkiro waffe ow'omutaka abuze okukola ku nsonga ezo. Katikkiro oyo ayita enkiiko ezisaanidde, enkiiko eziri mu nnono, ng'omwe muli ab'amasiga, mubeeramu ab'emituba egyetuukira oba ennyiriri ezeetuukira, ne mubeeramu n'abantu ab'ennono mu kika ekyo abakwatibwako ensonga y'okulaba nti batulaga omukulu wa kasolya azze mu bigere by'oyo abuze. N'olw'ensonga eyo kati mu kiseera kino enkiiko zatandise dda okugenda mu maaso, era abayitiddwa bajja kweggalira basobole okuba nga bateesa, bayite mu kawonvu n'akagga. Oluvannyuma lwa byonna nga bamaze okuyita mu kawonvu n'akagga, nga byonna babikakasizza bulungi, era nga bateeseteese ne pulogulaamu n'enteekateeka y'ebyokuziika, babireete babinyanjulire ng'omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka. Omukubiriza w'olukiiko lw'Abataka oluvannyuma lwa byonna ng'amaze okuyita mu nsonga eyo n'olukiiko olukulembeze, ate ensonga eyo tujja kuba tugamba nga tuwulira nga tumatidde ensonga eyo Katikkiro ow'ekika ekyo ajja kuba ng'ayanjula oyo agenda okudda mu bigere by'omutaka Lwomwa, amwanjule ewa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka asiima mu ngeri gy'asiima, okuba nti oyo amutwalirwa oba Ssaabasajja Kabaka ayinza okusindika omuntu abeere nga afuna omuntu oyo. Era oluvannyuma nga Ssaabasajja Kabaka naye asiimye, oyo aba alondeddwa, oyo aba anoonyezeddwa okudda mu bigere bya Lwomwa omubuze, olwo akakasibwa mu mbeera eyo, era n'okutereka omubiri gw'omugenzi nagwo pulogulaamu eri gye nayogeddeko nayo ekakasibwa era eyanjulirwa Obuganda. N'olw'ensonga eyo mu kiseera kino tubasaba mutugumiikirizeeko nga tukyali mu mbeera ey'okunyolwa ate n'okuteekateeka. Tusaba Obuganda butugumiikirizeeko, tukole okuteekateeka okutuufu, tulabe ng'ate ennono yaffe tesoba mu kika eky'endiga. Tukole ekituufu ekijja okuba nga kituusa Lwomwa okulaba ng'addirwa mu bigere. Bwe tuba tumaze ensonga eyo nga amaze okwanjulwa ne pulogulaamu zigenda mu maaso, ate wabeerawo emikolo emirala egiddako, tuba tutereka omubiri gw'omugenzi, ate mu kiseera ekyo tuba tutuuza oyo aba amuddidde mu bigere. Nolwekyo wabeerawo emikolo ebiri mu kiseera kyekimu. Oli aba aterekebwa, ate ono ajja kuba nga atuuzibwa era ayanjulirwe Obuganda olwo ng'afuuse Lwomwa, ate era n'oluvannyuma ajja kuddamu ayanjulwe ewa Ssaabasajja Kabaka ng'amaze okutuuzibwa. Wali waayanjulirwa aba tannaba kufuuka Lwomwa olwasoose, naye
waba amaze okufuuka Lwomwa waba amaze okufuuka omukulu wa Kasolya tuwafunibwawo ekiseera Ssaabasajja Kabaka n'amulaba era oluvannyuma lw'ekyo ng'amaze okukkirizibwa ajja n'atuula mu lukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya n'asobola okukiika mu lukiiko olwo. Bassebo ne bannyabo, ezo ensonga ze mbadde ndowooza nti nno zandibadde nnungi okuba nga tuganabako nammwe, waba nga waliwo abalina ebibuuzo ebyokwongerezaako mwendi okuba nga ebibuuzo ebyo mbiddamu. Ekibuuzo webale okubuzisa ekibuuzo kirungi naye mu Buganda tulina enkola omuntu wava mu bulamu era ndowooza nti naawe wadde watuddeyo dda ensonga okukubagiza abantu okusonda amabugo tukikwatira wamu, ensonga yeekwatira wamu. Ndowooza naye wali ofiiriddwako ate era naye nga obuyinza obunene ku nsonga eno buli ku kika ky'Abendiga kuba kiri kika kiramba ate nga muyinza okumanyaako ebika nabyo byali Bwakabaka. Bwe twagenda ennono mu Busujju bajjajjaffe ne batuula n'ekintu ne bamufuula kabaka n'akulembera bonna. N'olwekyo bali betwogerako nnyabo kiri Bwakabaka obuli awo era bawerera ddala. Ate tusobola kugamba nti tebasobola kwesobola naye tukwataganira wamu ne tulaba nga tusonda. Oli niwaba yeesobola nnyo nange bwe ndeetayo olukumi lwange alufuna. Naye ekitukozesa ekyo kirabika weeraliikiridde okuba nti weeraliikiridde eby'endabirira, naye ate waliwo ebyeraliikiriza ebinene okusinga endabirira. Ebyeraliikiriza kwe kuba nti kyetukoze tukikoze mu butuufu bwakyo, waliwo engeri endala gy'osobola okukikolamu nekyanguwa. Ate era olw'okuba nti no kiri mu mikono gya Katikkiro w'Abendiga n'Abamasiga, bakikola okwanguya okulaba nti nno kiva mu ddiiro. Ekirala ensonga nayo era sijja kugamba nti jja kutwala lunaku lumu bbiri. Olumu tukiraba ne ku Paapa bw'aba alondebwa, mumanyi we beggalira naye bayinza okufulumya emikka egiddugala emirundi nga 10 nga Paapa tannabakola ki kulondebwa. Obwo nno ennono yaayo naffe ennono yaffe wano eyaffe wano bajja kutuula era bajja kweggalira babeere nga bagoberera ennono n'obulombolombo bw'Abendiga okulaba nti nno tufuna Lwomwa. Ebbanga siyinza kugamba nti nno ndimanyi naye tugezaawo okulaba nti nno buli kimu tukikola mu bwangu era ffe twatandise dda. Era mwawulidde ejjo eddoboozi lya Katikkiro, ebigambo bye yabawulidde bye bigambo bye twasobodde okukola ki okugabana nabo. N'olwekyo bakola okulaba nga batuuka ku kiseera kiri Ssaabasajja Kabaka abeere ng'ayanjuliddwa omuntu ono. Ekirala nti wabaddewo okusoowagana tikuggwanga mu nsi, yinza n'okwesingana nga naawe olina gw'osoowagana naye. Era ebyo embeera ezo zibeerawo. Kirungi nti baagenda mu kkooti era waaliwo okujulira, naye newankubadde wayinza okubeerawo olunwe olusongebwa, tulina bangi abajulidde. Nange okujja mu bukulembeze wano waliwo abaajulira naye nasobola okuba nti twabiyitamu. Olumu tubeeramu n'abantu abalina ebizibu ebyabo, tuwuliramuko abamu ab'ebweru, oli akwata emmundu n'agenda asasira amasasi mu bwana obuto bwamukola ki. Katuyinza n'okuba nga tulinawo abantu abafaananako bwe batyo, era betusaba gavumenti yaffe okubeera nti eteekayo ssente nnyingi tuyambe abantu abo okulabika nti nno tebalumya abantu balala. Era mpozi tusaba
n'omwoyo gwa Buganda ogutafa okwongera okutulambika, okwongera okutuyambako. Kyatukoze bulungi nti era ku luno abantu badde bakuba amasasi ne batambula ne baniigina ne bagenda, naye era ku luno basobodde okukwatibwa. Kyannaku nti omu ku bo yafudde, naye waakiri yasobodde okuba nga akwatibwa. Tukakasa nti omwoyo gwa Buganda ogutafa gutuyambako mu mbeera eyo. Naffe tujja kukoowoola buli ayagala emirembe ateeke emirembe mu bantu ab'ekika ekyo. Tuleme kubeera nga bw'ofunamu okusoowagana otunuulira munno kumujja mu bulamu. Ali ekirala buteebereza nga gwe kubanga tetunaakukola kunoonyereza kwa nkomeredde, naye bintu bingi ebigenda bikyuka mu nsi. Nti kakati nyambadde kooti eno naye edda nasumikanga lubugo lwokka. Ne mu nkyuka y'ensi tulina kakati ebibuga ebyajja bijja n'ebizibu byabyo, ne tujja n'embeera ez'ebyemmundu n'ebintu abantu okulowooza nti basobola okufuna ebyobugagga kati ngaawe babba emmotoka ey'akasujju. Embeera ezo zijja kugenda nga zibeerawo mu nsi ng'era bwe tuziwulira ewalala. Ekiri wano sikyawukana nnyo ku biri ewalala. Ekikulu kwe kulabika nti tubikoze tutya. Ffe nga Buganda tusazeewo okukozesa enkola ez'emirembe okulabika nti no tufuna emirembe mu bannaffe. Era tukakasa nti omwoyo gwa Buganda ogutafa gujja kutambula naffe. Omwoyo gwa Buganda ogwo ne bajjajjaffe abatusabira ne Katonda waffe Namugereka ajja tugerekera tusobole okuguka. Naye sijja kubeera nga mbeera mu mutima gwa buli omu okumanya kiki, naye ng'ekyo ekimanyiddwa nti bulijjo buli wofuna ebibuga wabeerawo enjawulo. Ndowooza mu kusoma kwaffe mwenna tukimanyi. Kasita ofunamu ebibuga, kasita ofuna abantu okubeera awamu, babeeramu okusoowagana. Ne mu biseera bya Kabaka Kintu era waabeerangawo okukikola okusoowagana. Byabeerawo twabimanya. Waliwo embeera y'obukuumi ebeera ya mirundi mingi. Nyinza okugamba nti omutaka Lwomwa yabadde n'obukuumi bw'otalaba. Nga kyova olaba nti nno abamusse bakwatiddwa. Wali owuliddeyo abakwatibwa? Bajja ne pikipiki ne bakubwa ne bakwatibwa. Mutaka Lwomwa ffe tukkiriza nti tulina obukuumi obuva ewa Katonda. Obuyinza bwaffe buva eri Katonda. Ate era tukkiriza nti tetugenda kusigala ku nsi, tewali kufa agenda kusigala ku nsi. Tubeera n'obukuumi obutubeera nabwo, naffe kennyini twekuuma, kubanga buli mutaka tojja kusobola kumuwa bagenda kutambula naki kaalakaala na mmundu. Ndowooza tetunaba kutuuka ku kiseera ekyo. Tetunaba kutuuka ku kiseera ekyo, naye tujja kwongera okulabika.